olw'obutayagala kufiirwa kiba kizibu abantu abamu okwerekereza ne basuula ekyokulya ekiba kiririddwako emmese nga bangi kye bakola kwe kuwaata we beerumye olwo ne balya ekitundu ekiba kisigadde. Dr. Joseph Mutyaba okuva ku Lifelink Hospital ekyali Wajjala wamu ne Dr. Martin Seggane owa Mount Zion Medical Center e Kayanya Kitala bagamba nti emmese nga yo kisolo kikyafu olw'ebifo mu kiwangaalira kale nga n'okwesembereza ekyokulya ky'omuntu buba bulwa. Emmese egenda mu kabuyonjo nejja neeyita mu kiyigo nejja neeyita mu mpitambi nejja neeyita mu bizzi ebikyafu nejja neefukula kasasiro neemala nejja ku mmeeza yo nemala nejja ku mugaati gwo. Kitegeeza obanga akutta omugaati guno n'ogutwala mu kabuyonjo n'ogutwala yonna eyo yonna nomala n'ogukwata n'ogulya. Emmese zino zirina obuwuka bwe zitambuza obukyankalanya enkola y'omubiri. Mwe muli fungi muyinza okuba fungi nga candida, muyinza okubaamu protozoa nga zi amoeba, muyinza okubaamu viruses. Ng'obuwuka buno buyingidde mu byenda bukyankalanya entambuza y'emmere ekiviirako omuntu okufuna embiro. Ne buzaala ne ka poison muli eri mu kyenda munda. Kati ka poison kaziyiza ekyenda okukola ki? Okusika amazzi mu mmere. Noba nga ojja kufuluma, ojja kukola obukyafu nga bw'amazzi kye tuyita diarrhea. Waliwo obuwuka obumu obuyingira ne musaayi ne kiviirako omuntu okufuna olusujjasujja olw'olutentezi. Waliwo obuwuka bwe bayita streptococcal bacillus. Mu kyenda muli eri mulimu bu proteins, bu factors ka bacteria kono kwe kakola kwe kakwatira. So we kakwatirako akatandika okuzaala buki bu poison, bu toxins. Toxins obwo nga buyingira mu musaayi nga buleeta ki embeera y'okuba nti nno okuma omuliro, temperature. Era buno buviirako n'endwadde ezimu eziviirako ennyingo z'omubiri okulwala. Buba butambula kiyinza otandikiranga mu nnyingo zinene ez'omukakongovule ne bwambuka ne bujja mu maviivi n'obuwulira eno muki mu hip joint ne bugenda nga butambula kati buli gye bukoma bw'oba ofunye obulwadde bunene obw'ennyingo ekirwadde kino ekya streptobacillus ekirwaza ennyingo zikuluma ofuna engeri y'okuzimbazimba. Okusinziira ku basawo ekikola ky'okusalako emmese weeridde tekiyamba kuba emmese erya bwefuka kale ng'omusulo gwayo singa ogulya nagwo gwa bulabe. Nti naawe kennyini gwe woosaza olowooza emmese eno amannyo woogalaba wokka we yakomye yolowooza obuwuka bwerina okuva we yamizeeko tebunnatambula era bukyali awo emmese amannyo gayo we gakomye. Nga zirya zivaako obwoya nabwo busobola okuttula endwadde ezimu nga asthma. Buba bufumuuka bwe bute abantu baffe abalina obulwadde bwa asthma obwoya obwo bubayisa bubi kwegamba busobola okuttula ki obulwadde bwa asthma. Eriyo n'abazirya nga tebategedde gamba ng'ezigudde mu ttanka z'amazzi oba n'okugwa mu mmere entereke ne zifiiramu. Bino singa obikozesa waliwo endwadde z'oyinza obutasimattuka. Waliwo obulwadde bwe bayita rat bile fever. Waliwo n'obulwadde obulala bwe bayita runt disease. Era nabwo buleeta ki engeri y'akaliro. Bw'oba olidde ng'emmese ng'erina obulwadde obwo naawe bukukwata. Waliwo obubonero obutera okweyolekera mu bantu abali ebintu emmese kweridde. Osobola okufuna ekiddukano eky'omusaayi zibaleetera okuwulira omusujja gumuluma, olubuto olumuluma, olubuto olwenyoola, kwaddukana, abalala kusesema. Ng'olwo nno kibaddewo nga bayiseewo essaawa nga 8 n'okweyongerayo okuva olidde ekintu kino. Wabula waliwo ebyokulya ebimu ebisobola okulongoosebwa omuntu n'asobola okukirya. Oyajja kuŋŋamba ate lumonde. Lumonde ye w'omusalako kuba ogenda mufumba waliwo evidence nti obuwuka bugenda kufa. Naye ekyokulya ekitafumbibwa tulaba nga bulwadde bwennyini. Okusinziira ku basawo engeri yokka gy'oyinza okwewala obulwa buno kutereka bulungi byakulya byo nga bw'okizuula nti kyaliriddwako emmese ng'okyesonyiwa. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.